Poliisi ng'ebadde edduumirwa DPC w'e Katwe Ibrahim Seiga bagenze mu bungi okwaba wannyondo ba kkooti obukuumi nga bamenya amayumba agaliraanye omuzikiti gwa Ddiniya mu Ndeeba ne bukioski obuliraanyeewo obusoba mu 15. Abantu bakwatiridde emabbali w'ekkubo okulaba ebigenda mu maaso ekisannyalaza entambula y'ebidduka okumala akaseera. Abasirikale balagidde abantu okufulumya ebintu byabwe mu mayumba agabadde gamenyebwa nga gye bava bawannyondo nga batandikirawo okumenya. Waliwo n'abalabiddwa nga batika ebimu ku bintu byabwe ku mmotoka ne bitwalibwa. Abantu bongedde okweyiwa mu kifo kino era nga wano poliisi ebalagidde okukyamuka ekibajje mu mbeera ne bagikuba amayinja nayo n'ebanukuza amasasi ne ttiyaggaasi okubagombolola. No fire! No. Mai! No fire! Twenenya eri abantu baffe nti kwakabaddemu lwa mbeera ebaddewo naye si bwe tutera okukola. Waliwo omusiraamu ayazinidde ku muzindaalo gw'omuzikiti ng'akunga banne okulwanirira ettaka eryo. Kati imaamu ajjawo olukusa nga jjajja amaze okuyisa ekiragiro n'agenda ku mpewo n'agamba abantu nkunga abantu bajje tulwane. Alwanira ki ekike? Wabula kabuze kata akuliddemu bawannyondo agajambulwe bwe bamubuuziza ekiwandiiko ekimu olukusa okumenya nga takirina bw'ati kwe kulinnya mmotoka n'akireeta yadde nga bakibuusabuusizza. Waliwo n'owawumeme poliisi gwetaasizza ku batuuze bwe bamututte nga talinnya olw'okujja ng'ayagala okubasalako amasannyalaze. Oluvannyuma ebimotoka biweetiye ebireeteddwa okwanguya omulimu gw'okumenya amayumba gano. Bo abavubuka bagufudde mugano okutwala amabaati n'ebyuma ebibadde mu kifo kino okubitunda nga scrap nga bakira tebatya bidduka kubatomera ng'obweddeko balisalanga bwe baagala. Nsamba Crash ne Ronald Kakoze bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.